Catherine Kusasira sibirungi wali mu America hajali. Government ekamutemye si ya kumuwa sente z'abadasula. Kati ono ebigambo bitambuzibwa era nga government yakizudde nti ekyamaziba yandibanga abolyawo ali mu lukwe lw'okulabanga abakuba akasente nga kasuku ne banne bwe balese bwino omukamu. Kati bano basodo kwanga obulya bwogera n'abantu wali mu USA era ne bakizula nti ekyamazima nga bwe bagenda kwanga babyogera Kusasira alabika ye ayagala kubanga afera jjajja mwami kasente nga bwe bati bwe bagaba graphic interpretation yekugamba tebagenda okukola gundi sajali wenna bakwambula ne bakwambaza ebintu byaki ebyedwali ono nalabyenga ali mu ngo nja kusaba video jimpereka like kikulu nnyo ate tuyongera okwanga tutambulira ddala mu subscribinga hamunanga tulaba omudigo ogusooka ate tuyongera okwanga tutambulira ddala bulungi nnyo kalimi kakisooka gem personalize teka mu all ate embeera ojja kuba omugaba basooka okubanga bagira Catherine Kusasira ali mu mbeera ey'okugezaako wali mu ddwaliro wali mu America era nga ono yeetagira ddala essaala nnyingi nnyo kati ono kigambibwa akyalina kye tuyita hiccup abeera omuntu nga abadde akozesa nnyo ebyokulya ebyamasavu ate kossa ne omwenge ne substances bwezityo ebigambako omubiri okuba nga gufuna weight ey'amaanyi era nga kusoomoza kwa kyalina mune nga akyali munafunafu okubangako okulongoosa kwasobola okuba nga kutambulira ddala bulungi nnyo so kitegeeza akyali under doctors instructions ebiragiro by'omusawo era nga yeetagira ddala okuba nga abigobera kubanga obulamu bwe bulabika nga buli mu matiga era nga tubwetwogera essaawa eno yennyini ali mu mbeera recovering wabula nga kakasente kamuggwerako ddala era nga we basinzidde n'agenda wali ku mukutu gwe ogwa Facebook n'agamba nti gwe ayagala okubaako ky'okola agenda maaso kwe ye namba osobola okuba nga inboxing ate okumanya ebisingawo ate oyinza kuba nga omuyamba otya naddala mu mbeera eno ey'okusoomoozebwa ajjayitamu kati kiriza ng'ojjukize emikono gyaffe aba international conference gwe ayagala okugenda e Canada enamba ye S31 inbox nga WhatsApp oba mwaka akalango akali mpuwe nga katambula ate osobola okuba nga omanya ebisinga wansi awo ku mukono ogwa left osobola okumanya ebisingawo naddala ku nteekateeka z'okugenda e Canada ojja kuyita mu gyetuna international conference on Matano New Bonanza kati bano nno bebakasibwa era nga bebakugu bokaboka abokusobola okulaba nga bajja kuba nga bakutwala e Canada ate oleme kugamba mbu ate kati abakulu abo ba inboxing essaawa eno yennyini olw'ensonga omwezi gw'omunaana guli kumpi okulaba nga ate obaolyawo obeera part of this tulambula nabo mwezi mbalaba ebbanga lyonna kati kintu kimu ky'oba okola nga sinakuwa Catherine Kusasira era nga eyo video gyasembayo kubanga obaolyawo alabikiramu kati ate tweyongera okuba nga tutambulira ddala mugirabe ate ombulire ekyolowooza kusaba linnya likusaanira baleleka nkuyite switi oli wagonjebwa nawona sikyegomba obulenzi obweyita obwepeyi beyagalira gwe weka switi wange I love you bajibikeko kubanga kasomoka enjegere okuvale wansembeza bitenga nawe ku lusegere abalumwa kale nga ninawe nkimanyi bangi nnyo abalogo bazze ku mbiriko balinze mbondeke zenasalawo kuba nawe mukwano nanyweza sikuta kankwesige wadde tolinange bwento bwenkoze kuyitenga linnya ki kusaba linnya likusaanira kaleleka nkuyite switi oli wagonjebwa nawona sikyegomba oba bulenzi obweyita obwepeyi beyagalira gwe weka switi wange I love you zanya nabivaako nasula siri ku muteru obufumbo bwange kambunyweze
kiro olucekere ab'engambo seetaaga mundeke kone ku mubiri sikulu n'olutambi lwetwakoleza nawe tewali baaluzikiza kuyitenga linnya ki kusaba linnya erikusaanira alereka nkuyite switi oli wagonjebwa nawona si kyegomba obulenzi obweyita obwebbeeyi neeyagalira gwe weka switi wange I love you. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Ne ngasula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu ne biba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano. Ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku namba 0752 Kabalega Associates presents International Conference on Maternal, Newborn and Child Health under the theme Identifying and Addressing Social Determinants is Crucial Towards Improving Maternal, Newborn and Child Health Outcomes. Key discussions include strategies for improving access to quality healthcare services, reducing maternal and infant mortality rates, innovative approaches such as mobile clinics and telemedicine to increase access to healthcare, the need for increased funding and government commitment to addressing these issues, increasing access to vaccines and empowering women through education and economic opportunities. Date is August 23rd to 24th in Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville. International delegates $380 Canadian, international students $200 Canadian, international exhibitions $800 Canadian, hotel per night is $200 Canadian. Contact us on +1437 216 8893 or +256 752 223 237. Email us at kabalegassociates@gmail.com. You can also visit our website on www.kabalegassociates.com.